tuli kyekiriwo tubadde mu press conference olwaleero yajusitede ya Valentine's Day olunaku lwa Valentine 14 tujakola mu Kagola wiiki ejja twali tutongoza concert eyo mu butongole era ne tiketi tuziteeka katale tusanga ku passport tushasha mu televiziyo wano tuli ne wa ne ku Color Solution ekigambo solution kintawanya enja kufafagana nakyo abasobola okugogolinga ku ticket nabo bosobola okugendayo n'ofuna ticket n'abantu bafunye nja kusanga wano ku mulyango gate zijja kubeerawo enteekateeka tuzigyeko engalo abayimbi abagenda omworekera be bayimbi abo bennyini banata situka nga Juliana Kanyomozi, Mariam Ndagere, Irene Ntale, tulina Jakabwana okuva e Kenya n'abawo wano ba Fefe Busi ba Jasmine bonna ba Chosen Becky bonna bagenda kumwolekerako era abayimbi b'ebwero ogenda baleeta wakoma kwa Awilo Lulina okugamba yali akwegezaamu kutta tokyaddangayo Awilo Longomba ate sente singa bojja mu kibuga n'ozinoonya ne zikubola singa enkeera todda naye bw'oyingira mu kibuga ne zigaana ng'oddayo ng'oddamu obumba buto ng'oddamu okuba ekikalu ng'oyingira ekibuga nga wadde tolinayo mulimu era omaliriza n'ozifuna tulinayo omuyimbi agenda kuba Kenya eyo agenda kujja mwolekereko alina akayimba akatwenyiga okuyita Didi abakamanyi y'omu ku bayimbi tugenda okubeera nabo ebyuma n'amataala sikuriini byonna tugenda kubeera ne Fenoni Records twogera Fenoni muba mutegeera tetuba tutegeeza abantu bagambye ko baagala osattulula amaka ga district kubanga omukyala waali olese prima ate prima anyirira nnyo Joyce ekisooka musajja musiraamu omusiraamu akkirizibwa okubeera n'abakyala basoba mu omu era eddiini ekikkiriza bulungi nnyo ate Joyce machuwa nnyo alina abakyala be bampisa baddembe era bansanyudde omusajja saana n'obeeraawo ng'oli mubakazi bo 5-6 noweegazaanya kasababeera n'eddembe ne discipline nga bw'olaba pulima omuyita no nonsense pulima abaddewo n'agwaga mu mujjawe eyo life etambule kubanga Joyce Teddy Haji Mulamba eddiini mukkiriza okubeera n'abakazi abasobola bw'olabyewo obujja bonna obubadde waawo ekintu kitambudde bulungi nnyo baagala omulenzi we akole ssente abaana beeyagale nabo beeyagale olina ekintu kyogedde nti nno ssente za Joyce wazijja eri ne tugamba wazijja wa mukulembeze tugamba ate Uncle Abitex biki byayogera ate kakati site twasaba President Museveni okutuwa ssente mu sako yaffe tiyazituwa nti twagala tuzitunuleko obutunuzi zibeere ku akawunti tuzeewola tukole nga bikola ki era bammemba abayita mu mitendera gya sako ne beewola ssente emirimu gitambula babutunulira abantu bonna ekimu kyonna kisasuddwa ekyo tubadde tulakinga mu music industry nga bapromota naye kati essaawa zino okwewola myuzi 3 oba 4 oba ogeze mumalerenda oba ozzaayo 5 naye kakati kasente katono abantu bonna tubawadde emirimu Joyce Teddy asasuddwa talina ttiimu ye ekisaawe tusasudde hoteri tusasudde hoteri ebyuma tubisasudde obulango abakola obulango batikitoka babuloga ndozo olaba ssente bezitambula ssente tezirina kubeera mu nsawo yo bakuziteeka mu faliso zebakule zirina okubeera mu saturation zitambule ekyo kyetwasabiranga president tuwa ssente mu zisako twewule ssente muka interest akatono awo wetuli ekigambo advisor saagala kiwulira kyekifo ky'ababuchaman sikyagala ekyange kiri special presidential envoy on events and entertainment bugambo wa luzungu nenfafagana nabo PCA president namugambe nze nakoma PC West ekijja bwemi gye nakoma kyababuuza abantu namwe temwasoma naye okusoma kuyamba luzungu oba okubala n'ebisigadde omutoza alo nabyo ng'omuntu tebalina bagutuwa mu butongole twagusabye n'agamba ngo bawadde ne tukyalinze ebbaluwa entongole bizira kisabye tusobole okukola omulimu gwaffe nga gutambula bulungi kuba Kenzo gyali ku bayimbi naffe ne bapromota naffe twagala kino ate nze bakuba nsiri ku bapromota ate nze mmalayo mu bayimbi nkubayo ttooki mbu babawunsa mu batunda ebyokulya mu music industry nga beetambula yonna nze ndi kalabalaba njambiri kalabalaba nga muwabula mu mbeera naye ali kigamba advisor sikyetaaga mulasagala basikubuuzizza munnange waliwo enjuyi ezatudde eri ne zibaako byezoogera nti munnange esente z'abapromota twalabye mwami Kiyenje noono
nobody abagamba kakati abo bo bazaalibwa kubonaabona bo oli ye bamuloga okubonaabona n'okutafuna ssente oli tone sempiki oyo alina embe ziringa ezange oyo bamutondera kubonaabona oyo alina ekikolimo n'ekisitaani yamutawaanya kakati ate ono ye tulina omufu omujja ow'ekkanungu ye nobati kakati ate oyo bubuyabuya bwebukola ki bwebumubonyaabonya naye ebivulu bigenda kumusala bimusala ffe ebivulu byatusala netugwa tuyimirira netugwa naye kakati ate ye byamusala byamusula obusuuzi ddalu ofuna bulungi biziba si ddalu byayogera bijjawo bw'oba nga toli bebabanga gavumenti beeraba nga bebatuufu ebawe ffe tubaddewo ebbanga lyonna nga tuli kusendeza sako emyaka 27 tutegese ebivulu nga tulina sente za sako tubadde tetuliiwo tubaddewo nga tuli b'amaanyi naye ye twamugamba nti endongo ogizzeemu naye ogenda kuddamu amagezi kati ali mu kubonaabona agweno manye embwa beegwa mu kinnya ekiwanvu esooka netomera ebisenge netomereyo naye bemala okutegeera nti bannaye kirabika ngudde mu kinnya ng'ekkakkana kaakati n'oyo baanaakitegeera nti ali mu kinnya bino byavuma ovumu n'avuma nze n'avuma oli n'avuma ono baanaategeera nti ali mu kinnya agenda kukakkana ensi egenda muteeka w'alina okujja oyo balamu ye omutima gw'omubi kati yawawaabyo musomeyo mu anti-corruption unity mu anti-corruption unity balamu yalina okusookayo balamu mu anti-corruption unity yagenda okusookayo era ffe tugendagera ripootingi oba batusibe naye ffe mbu twazeewoze mu bukyamu epapula byaffe ebirikkiriye naye ate ye alina sente zeyatagaza mu sente zaali za online concerts yali wakumpa ebiyampa ebi ez'omu covid n'atagala ne minisita w'oyo Betty era twagenda sente twazigirire mu banka nga minisita ali wabweru n'obukumi bwagudde mu gundi bwati sente zivaayo ne zitambula kakati awo wetugenda saagala balamu bamuntu aseeko nga balutandiseeko tugenda kulutandika mpaka wetugenda okulugusa naye agenda kumaliriza nga ye buli lwetaba mu ntalo z'embizzi manya nti olina okuddugala balamu balugaalo ogwo omutima gw'omubi nali namusiriikira dde emyaka nga 25 nga simuyingira tayamba tataasa ayagala buli sente yonna eri music industry nga agirinaku baaba tagirinaako wakira ayagala efe zino sente tugenda kwesiba tugenda kwefumita ebiso mutima gwe mubi ate balamu tasobola kumpangula n'abanaakola olukwesukwesi ne bakwata abantu baffe ne babasiba tugenda kuvaayo ate yajja okuddayo balamu temumuntu asaako kyenkibagambye muula